Tetusindika boss musajja tetusindika kunja awo nyine agamba nti Omukama agulumizibwe awadde abantu ba nti omuntu ono wamulugube mu kulya munywi wa vviini mukwano gw'abapubbulikaano n'aboonoonyi amagezi abaana baago bonna begataasa ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Omwami ono atalina kisa okuleka omukyalo okutambula kwagala kikwamulaze ekyavaamu bombi ne bagiwalampa baba akatambulako ekiseera kitono ne wabaawo abagala bamaalo gano tebalina yadde ekisa ekikwatiddwa endogoyi eno okugimenya bwe bati bwe bawuliriza ekyo bombi ne bagivaako babiri ne batambula nga n'endogoyi weeri ne basanga abantu ekyalo ekiri ku bano kati baleese yaaki baali basigazza kimu kyokka kwetikka ndogoyi eno bwe bagyetikkira baali batuuse ku lutindo n'endogoyi yalowooza bagisitudde kugisuula mu mazzi era okukkakkana nga bonna basudde mu mazzi obulamu bwabwe bwe baakoma ki ekyabatuusa ku kino kubanga baawuliriza nnyo ebigambo by'abantu bulijjo tumanye ekituufu ky'oba ogoberera togenda kusanyusa buli omu kyetuwulidde mu vvanjiri eno. Amazima gye tujja okugajja we wano we tuzze tuleme kuva ku Mukama bulijjo twekola Omukama tumwebuuzengako nga tuyita mu ssaala atulambike mu kituufu kye tusaanye okukola ate kye tuba tugoberera awatali kutiitiira n'agamba nti nsanyusa ono wabula goberera amazima ge gali kufuula ow'eddembe. Omukama abeere nammwe.
lwaki twayinza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. ate n'abalala bajja kujja eyo gye muli. Ekyo kyongera okutwoleka obufuzi obw'omusibiramu bwabwe tulimu kubanga amateeka agakkiriza buli omu okusinza mu nsinza gy'ayagala, naye kati tugenze okwebaza Katonda tubadde tuvaayo nga tulina musango gwe tukoze, tetulina teeka lyetumenye. Poliisi nekuba abantu tiyagaasi ne bakuba emiggo n'emmotoka ezimu ezikubye amasasi mu mipiira, naye si kyekisoose kyongera okwanika dictatorship oba obwanakyemalira bwe tulimu bwe tulina okukomya ate ng'era tugenda bukomya. Well, poliisi omulimu gwayo kwata mateeka era bwe wabaawo obumenyi bw'amateeka bonna abantu bavunaanibwa, naye okusinziira ku bwe mmanyi amateeka buli omu gamuwa eddembe okwagala omuntu gw'ayagala n'okulaga ky'abalowooza, bakiyita freedom of expression. So mu ndaba yange tewali musango bantu gwe baba bakoze kulaga muntu yenna gwe bawagira buwagizi. Museveni baali bakyamuwagira bamulaga nga obuwagizi tewali gwe bakubanga miggo, n'abantu abalala bonna be bawagira balina eddembe okulaga obuwagizi eri abantu be baagala. So poliisi kyekola kikyamu, poliisi ate yo erina okukwasa amateeka yemenya amateeka. Naye olw'okuba nti essaawa zino osobola okulaba ku zaaki ku mbeera gye twalimu wano e Lubaga mu ddwaliro lino wano e Lubaga wano we tuli, kitegeeza nti essaawa zino ndiwo nga omujulirwa okulaga nti amaanyi ga Katonda gakyaliyo, nti ebikola ebyamagero Katonda tabiragira mu ye kennyini n'okiraba nti ekyamagero kati kiikyo kiri mu bbanga nti kyo ekyamagero. Ebyamagero biyitiramu ffe bantu, Katonda byakola biyitiramu ffe bantu. Nze okubaawo nga ndi mulamu, Pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi Bobi Wine okubaawo nga mulamu, kitegeeza amaanyi ga Katonda ekyo kyamagero nambeemu. Kati ffe bye tukola byonna byonna Katonda gwe twesiga era yatulwanira entalo zaffe, tetulina gwe tugenda kulwana naye, tetulina muntu gwe tugenda kubanga tukuba. Katonda yagenda okubanga abatulagira kuba buli kye tukola kirimu omukono gwa Katonda. Yensonga lwaki weetuli kyensobola okubagamba ekyo kitwesige Katonda kuba yenanyini byonna byonna yenanyini bulamu bwaffe. Ebyo byolaba nga Zaaka akola, ebyo byolaba Pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi byakola, Katonda yaba abitukozesa
kati ffe sigamba nti ffe tubiri kimu tukirekedde Katonda tugenda kukola twetuuleko nti namwe mwetuulekeeyo olw'okuba Katonda yalina okusalawo nno kyemba tegeeza nti lumba kyokolakola manya nti buli kyokola ng'okimanyi nti oli ku mulamwa eyo nkola ya Katonda ekyo kikola kya Katonda kitegeeza nti tokikola nga ggwe wabula okikola ku lwa Katonda kubanga naffe tuli mu kifaananyi kya Katonda kati ate abantu ddala bali ku mazima oyimirira ku mazima n'ogabeerako oba oyimirira na Katonda oba okola kintu kya Katonda. Obusimu nabo baveeyo. kugyetabamu naye njagala okutwalira mu guno omukisa okubeebaza mwenna naddala bannabitone bannange bayimbi bannakatemba kati emisa eyokusatu yeeno ey'olwaleero tuze okwebaza omukama era omulamwa gwa leero gubadde gugamba omukama mulungi, God is good. Njagala okwebaza mwenna bannamawulire ababaddewo okutukonectinga n'ensi yonna. Njagala okwebaza ekereziya olw'otuwa omukisa okusabira wano wakati mu kunyigirizibwa okw'enjawulo. Mulabye ebintu ebimu tetwetaaga bibagamba naye okuba nti sobodde nakwogerera mu nnyumba ya Katonda n'enjogera wano ebbali kibadde pressure. Naye njagala okwebaza ekereziya olw'otuwa omukisa guno okwewonganga maaso g'omukama kuba tuvudde wano nga ate tuli b'amaanyi okusinga nga bwe twazze. Njagala okwebaza ne bafaada n'abakulembera ekereziya n'okwebaza abaserebu bannange bonna n'abalwanyizi b'eddembe olw'okumanya nti oluvannyuma lwa byonna waggulu wa buli kimu waliyo Katonda ow'amaanyi. So kino ate njagala n'okwebaza ne baganda baffe musirike. Njagala okwebaza naddala baganda baffe abasiraamu bazze nnyo batuwanye ekyokulabirako. Juzi nalaba celebrity swala ey'abasiraamu nga waliyo bakenzo ne bakyali bonna abalala kirungi nnyo. Naye era nga father bwagambye tukozese ebitone byaffe okulaba ekituufu ate twogere ekituufu. Tuleme kutunulira mbuto zaffe, tuleme kutunulira butiitizi bwaffe, twogere ekituufu. Nabadde nzija olwaleero nendaba ka video kakolebwa Archbishop wa Canterbury bamuyita Bishop Sentamu n'asalasala kola ye n'agamba ye yakikolanga kibonero kya kuprotestinga okunyigirizibwa okwali e Zimbabwe. Katonda yayita mu musajja wa Katonda oyo enjawulo yaliwo e Zimbabwe newankubadde tebanatuuka gye baagala genda. So njagala mu mbeera y'emu okuyita bannaffe bakitaffe mu Katonda mu madiini gonna okwekwasa omukama n'okukola ebikolwa bwe biti eby'eddembe naye biraga tibayimirira ku sayidi ey'okugaana okunyigirizibwa abantu ba Katonda. Abannayuganda bakumisinga ku stage. Nze ndi muyimbi gwe mulimu gwange kyekintu kyensinga okunyumirwa okola. Naye gavumenti ya President Museveni tenzikiriza yadde okola omulimu gwange kuba batya nnyo ebigambo by'enfulumya ate nga tebiina musango gwe bimenya gwe biza tebiina gwe bisomooza. So bwe tunankakasa nti ogenda mu maaso tujja genda nga tunyigirizibwa buli omu buli ayosamya akamwako okwogera amazima ajja kugaanibwa paka nga twenunudde. 2021 ndirire munaku ezitali zawala nnyo ngenda bba babikamu nange basambalingemu bagambe okay ulira twasalawo ffe kulumba nalo nga twesize mukama Katonda kuba ne Dawudi yanyiga Goliyasi nga yesize mukama. Nebaza nnyo saavisi olwaleero era nga mukulu wange oba muto wange Bobi Wine bwagambye president wa 2021 bwagambye nti twazze kwebaza Katonda nakwekkirizamu nakwongera kusaba Katonda atukulembere mu bintu byonna bye tugenda okukwasaganya mu bbanga eritali bamvu nnyo erijja. So nange nebaza nnyo abantu bonna nebaza kyaki namwe abatwaniriza n'abaza okusaba naffe ne ba celebrity nya tubakakase kyatambulyamu straight.
power. People power. Georgia. Georgia vuga. Agora vamos ver ekifaananyi kya poliisi kino. Kiri poliisi.